Besigye bulipo kyo buli awo nga gwe munnamateeka mukukutivu. Mukusokera ddala mukulu Danstan n'abatulabe eyo ku TV yaffe n'Enganzi. Omulamwa guno guzeeko nga mbadde mukoowukoowu, mbadde safari naye kasita waŋŋambye nti kikwatagana n'omuntu gwe mmanyi obulungi. Dr. Besigye nali deputy president we mu FDC mu Central nga ye mukama wange, nembeera pulida we n'owekitiibwa David Mpanga, owekitiibwa Council Muhammad Mbabazi, Walubiri, John Matovu n'omugenzi bali ku ddembe, naye nga basically nze nali Spanda boy mateeka yabeerawo n'akuŋŋanya information n'agiteekaawo, abakulu ne bamaliriza. Kakati nembeera mu misango gy'oyogeddeko gyonna egya Dr. Besigye gye baali bamutaddeko mu kooti evunaanyizibwa kumenya amateeka, musango gwe bamnyo gwa Kyakuwa n'egya PRA nga Oweekitiibwa Munyagwa bw'agyogedde. Era ekintu ekyennuma ennyo nti muganda we kumpi yafiira mu mikono gyange ku Black Mamba. Era bwe yava ali mu Black Mamba tutuuka ku CPS nga gye baba tutte, gundi n'amubuuza batukunda munirabidde, amubuuza nga wendi n'amuga nti musaasizi ki kyobadde, ng'alinga gwe bayiiridde amazzi. Kakati n'agamba ti sina nagatana kyowulira wewe nawe n'otobye ani akuyiiridde amazzi nti tewali. Kakati ne bakutwala Enyamushekera eri mu kkomera ne mugobera okutuuka Enyamushekera teyaddamu kubeera mulamu, Katonda n'amutwala. Dr. Besigye n'afiirwa muganda we. Muganda we gwafiirwa abakadde ba Dr. Besigye baafa nga muto nnyo. Kakati Dr. Olive Kobusinje ne Musaasizi be baganda be bakulira mu mikono gya Dr. Besigye, kyobula kiiza amanya gye yagajja na biki nga yakolera abaana ne baganda be ne basoma. So yali kitaabwe, yali muganda we. Dr. Besigye we twagenda mu kalulu nga ye mukama wange ng'alina kumpi eka ne acres ez'ettaka ekasangati. Kakati ali Kawugiro eka zalaga zigenze mu bino by'owulira bakutte 7. Kakati bwe bakwatye Kenya badde n'okusasula miliyoni 7. Dr. Besigye obutafaanana abalala ffe n'abali mu struggle atunda ataase, tewali mwana n'ogu omwana ataasoma nti taata we ali mu kkomera, nti yafiiridde mu ddwaliro, taata we oba maama we ali mu kkomera, ne yeemalako buli kimu n'asigala nga asigadde muntu wa bulijjo. Dr. Besigye mu ffenna abali mu struggle, saagala kwogera muganda wange onayinza okunyiiga ate musembe naaga nti lwaki ogamba nze nga nange mwendi. Sirowooza nti waliwo omuntu agirimu mu mutima nga Besigye okubeera mu ki mu struggle ate bye mumulaba nti yeekyanga kubanga Besigye oyo musirise nnyo, oyinza okutamanya n'olukeeka abaale nga tanda kyayogedde. Naye kakati engeri gyali abasiisa abanga bano bannaffe simanyi bwe nakyogera ku leediyo Ssaabasajja aba ayogera nga nkimanyi bwe bakiyita mu Luganda naye kirimu okuvuma ayogere nnyo ananaagira saagadde kyogera nekyekyo. Kakati omuntu ananaagira bw'ayagala okwogera n'ogamba kakati ye Besigye. Dr. Besigye Danstan ndi wano ne bw'omukubira nti bampita Danstan Busuulwa, omwana wange agenda kukola 6 nga takumanya agagenda wali ku petrol station St. Osange wa Margaret. Nina abantu bimanyi, oli najja omu mumanyi bajja najja bonna sponsorship ne business. Kakati omutima gwalina toyinza gusuubira, era gwalina mu kulowooza okutereeza eggwanga lino, naye nga tekyaliko mukulu Busuulwa kyogeddeko no mu break kumenyagana tekyogera. Kati abantu bakolagana nabo abakontu bakolagana nabo nadaba n'ebyobufuzi bafere kati baki kakati musajja wattu naye wona bunyago yagayo tukola ki tukyogera bafere kakati abo bonna bemulaba bana boogera ku TV nayogera enyenje nezigwa navumira ne gavumenti kati ate kibalowooza kirala abatambula nga bawanda ebigambo kakati bo beteekawo bwetesi kati mbadde njagala nkomaawo neme ate kusukkawo
kwogera bitakwatagana njagala nziremu ebintu ebikukwatako nga bannamateeka yes abakubuze